ng'embeera mu ggwanga lya South Sudan eyongera okuba ey'akaweereege. Poliisi eyimiriza bannayuganda abagendayo. Uganda ly'eggwanga erisinga okukola ebyobusuubuzi ne South Sudan era ng'ebikumi n'ebikumi bya bannayuganda bettanirayo. Poliisi era etegeezezza nga bw'egenda okwongera amaanyi mu kulawuna ensalo. Wano mu Kampala naddala ku Arua Park bannayuganda bangi bwe basinziira okugenda e Juba. Embeera eriwo tewa maanyi. Motoka nnyingi zitikibwa wano ebyamaguzi okugenda mu South Sudan buli lunaku so nga n'abasuubuzi bwe batyo. Still the situation is stable, much more normalized and safe. We shall be able to let the Ugandans actually know. Ku mbeera eno waliwo abasuubuzi be twogeddeko nabo ku biri mu South Sudan. Olutalo lwayingidde Sudan. Kitukyakola abasudaani be tubadde tuguze ebintu era emmoloka zonna muzirabye ku Arua Park nkalu n'Arua Park tekukyali muntu yenna agula kintu. Era naffe obuliri buli tuli mu kwebaka twebase bwebase. Kasita nga kyekibiina ekigatta abasuubuzi mu Kampala kigamba nti ebire South Sudan bikozesezza abasuubuzi wano ne Juba. Bwe baatandikira olutalo nga baali bakkiriza nti bagenda kusasula bannayuganda abaweereza ebintu Southern Sudan basobole okusasulwa ssente zaabwe baddemu bakole kuba ebintu byabwe byatwalibwa banka zaabiwamba. President Museveni yali ayogedde ne Salva Kiir owa Southern Sudan abantu bano basasule kuba basaplayinga gavumenti ya Southern Sudan. Kayonda agamba nti ebyamaguzi bya Uganda byetaagibwa nnyo mu South Sudan era nga Uganda efiirwa kakadde ka $1 kalamba buli lunaku bwe wabaawo embeera ng'eno ey'olutalo. Abalwanagana abeerumaluma nti ekintu kye bateekako omukono bakiteekemu ekitiibwa era basobole okubeera nga okutta abantu tebakukola tebakutwala mu maaso. Kyokka Kasiita ekalatidde abasuubuzi mu Kampala obutakozesa mbeera eri e Juba okupaaza emiwendo. Baleme kupapa kukola magoba kubanga obulamu tebulina sipeeya. So tukubiriza abasuubuzi baffe abali Southern Sudan nti bannange ekyamagoba luli twabalaba abamu balusuulamu akaba era mu bintu ebyo by'okwagala okukola akasente ak'amangu wakati mu lutalo. Abatunuulizi b'ebyokwerinda baliko amagezi ge bawadde okuvvuunuka embeera eri South Sudan. Singa okulwana kweyongera tulina okufuna eggye eritali luuyi lwonna nga liva obweru wa amagye agabiri liyingirewo okuteekawo enkola oba okuteekawo ekibangirizi ky'okuteesaganya wakati w'enjuyi zombi. Katugambe nti oba IGAD oba bakkirize ensi emu ku zo oba Ethiopia oba Kenya oba Uganda babeereko n'eggye erisobola okuyingirawo libe nga lyawulawo enjuyi zombi okukoma okulwanagana